been in Uganda. Nadukako nenva nene Uganda nengende TZ banonya nga sisobola na kusula mu nyumba gye nsasula rent. Muri eyo mumukera mumanyi teri Museveni wagenda kujja. Day in day out. Nine emisango gikyali ku police. But I was fighting in Uganda. Nkende kumachanga ngambye banaye enough is enough. Nkoze damage mungi ku bulamu bwange. I couldn't do a business nenjitulamu for a month. Because manyi banonya. Newe ngenda ku gatherings ngenze kuzika ngenze kola chintambula ne mask. Do you know what that means? Kumwena abali eyo kuchwe wali watambula ne mask kubanga alwanirira Nuupu. Yogere ekituufu ekibalwanya mu Nuupu bwa malaya buli omu yenna kuyiseemu. Fundo light wavuma famile yange osiza obuchayi n'okusosola abantu wano bwovuma buli omu ngolowooza nti ebitundu by'ekyama binakweyimirira abo abaana ba Nuupu bafumisi nawe bakuyiseemu okuva kadingo ate buli akwebakako takuddira oli muwawangule kati Fundo light nakulaba wano ng'omanyira abantu bange bw'osiga obuchayi n'osiga obusosoze bwe weefuula ategeera n'eŋŋamba bakafumisi ba Nuupu bajja kundeetera emisinde kati gwe baakumaze era kyetuddamu okulaba wano ku intaneti bwe butambi bwo ne bw'onaalajja n'otya weesisigirize mwenaale wabula ne nkulaba mu PLU Fundo light kumpe mula gy'obadde owemulamu abantu mbu tukudifendinge ng'obutambi bwo babutadde bafuutu bigere nzaba abaana mbamanyi the way they kufumita kati gwe baakumaze bakulidde mabega ne maaso I tell you ata mukatono muntu wange emirimu gigi ne gitambulirawo beetaaga abawala 5 n'abalenzi 2 okugenda okukola mu ggwanga lya Dubai ngaba cashier sales representatives abo bakitunzi ne ba shop attendants mugenda kukola mu maduuka mu malls ze Dubai salala ali milioni 2.8 interviews zigenda mu maaso mujje mwetwalira omukisa guno akasente ko oteekamu nga vize kuli mu ngalo ngova ku myaka 20 paka emyaka 39 nonya kuba Star Favour Uganda Limited ku noti 7 17 45 27 ojja kuba bafuna buterevu ne ku noti 7 nya noti 7 26 jangu wetwalira omukisa beetaaga abantu bangi nnyo bwoba manyimu oluzungu jakola interviews mugenda kuba mukolanga bakitunzi mugenda kuba mukola maduuka abawala n'abalenzi abaana bakusambye mu Nuupu abaana bangambye bakusamba misana na kiro kati ogirese mu PLU mbu fetudde wali munange tukwaniriza wikanino nti kwaniriza bamalaya dayo gye babanyira okubasogola feno tuli concentrated our president General Wars is meeting people who are going to help him to capture power here kati ngo bwagenda meeting abasiyazi nakwekubiza mu bifaananyi mu kabuyonjo bwaveyo n'alyoka abalya kirindi kati otandise byogere bituufu byogere first lady magera amanye ekyaliwo bakumaze nga bw'obadde ovuma abantu how you abused my family nawe kakikulume ate njagala bate n'ebinuduzi byo ensene erabe bwe wakula omuwaatwa bw'obadde owemula abantu bw'osuza emmanga buli omu yenna akulidde ddamu ovuma family yange abuse my family again nze nina omusangiki nagujja Tanzania when you asitoyogera ku family yange nga nkakubira akasawo muntabuliremu bakolamu obwamalaya The voice metric is here. We are happy to receive you today. We are happy to receive you today. We are happy to receive you. We are happy to receive you today.
wano okufuna financial independence yange. Yimuse ebintu bye, yimuse emikono gye, yimuse etabazayo ezibitute. Naye era nkukakasa nti Mukama mwesigwa, tasobola kutunula nnyanja y'abantu eno yonna n'agireka n'egenda nga bweze. Nze nga bwendi ontaase. Yimuse tabaza mugamba amafuta gonna agabwano ngatwala, amafuta g'abaweereza ab'enjawulo ngatwala. Mu Amerika, abali e Canada, abali e South Korea, abali mu Asia, abali mu Australia, abali mu Europe yonna, abali mu mawanga ga Buwarabu gonna, abali mu bitundu by'ensi, abali mu Afirika yonna, abali mu Latin America, abali ku bitanda mu malwaliro, n'abo bonna abali mu makomera, abafunye omukisa okubeera ku lukuŋŋaana luno okuyita ku mikutu gyaffe, obakole bulungi Mukama mu linnya lya Yesu. Shout haleluya. Ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano, ogwomukaaga, ogusembayo. Munyambeko twanirize omutume wa Kristo okuva mu kibuga ky'Embalala, Aposo Wile Tumwine, tukwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twakwakira kandi tukunda munonga, wabula okutwakira omu Mbalala etwe twakwakira Kampala. Mukama akozesa ebyamaanyi mu linnya lya Yesu. Nze banange nja kudda nange kantule mpulire omusajja ono y'omu ku basajja abankolera, nzikiriza ng'agenda tukolera. Mumalirize mubetaala, mubetaala, mubetaala.